wetegereza ibada zonna zetukola mu busiraamu, essola, kusiiba, zaka, hijja, ibada ezo zonna nga bwe zoogerwako mu busiraamu ekigenderwa kyazo ekikulu ennyo bw'oba wetegereza ojja kulaba nga Allah afundikira nampisa. Allah agamba nti aqimi ssalah, aqimi ssalata, yimirizaawo ki? inna ssalata tanha ani lfahsha walmunkar. yimirizaawo essala, kubanga essala kugimu ku migaso gyayo tanha eziyiza ki? alfahsha, ebintu byonna. fahsha kikuŋŋaanya buli kintu kyonna ekyobuwemu ekikyamu. amazambi amanene gonna esswala egakugaana. bw'olaba esswala nga tekulemesezza kukola haramu, esswala yeriko obuzibu. ntegerekeka. bw'olaba nga esswala teganye kukola haramu, kakasa nti si yeyo esswala Allah gyakwetaagamu. kubanga ekimanyikiddwa obulungi ku muntu asaala ti esswala egenda kukugaana okukola buli kiri haramu. inna salata tanha ani lfahsha walmunkar. esswala egaana empisa embi zonna ezikuziyiza. esswala ekugaana okubba, esswala ekugaana obwenzi, esswala ekugaana okukumpanya, esswala egaana buli kintu kyonna, esswala ekikugaana. naye bwolabanga esswala ebyo byonna tebikoze, kakasa nti oli mu physical tonnatuuka ku swala eri ekolaki Allah gyayogerako entuufu ekulemesa okukola buli kiri haramu. tunuulira zaka. zaka naye oba ogyetegereza kigambo tazkiya oba zaka kitegeeza kutukuza. ne zaka etukuza ki? etukuza emaali yo netukuza naawe omuntu. khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Allah subhanahu wa ta'ala alagira nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amugamba nti abantu abo genda obajjeko zaka mu maali yaabwe. ezaka eyo tutahhiruhum egenda batukuza bo ng'abantu, etukuze n'emaali yaabwe. si ekyo kyokka obasabire n'obasabirako Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga edduwa eyo gy'obasabidde etebenkeza emitima gyabwe. zaka eyigiriza omuntu abadde omukodo okuba omuki? ekuyigiriza obugabi. ekuyigiriza okubanga otukuza omutima gwo gujjemu albukhul, obukodo. era eba ekuyigiriza kukolagana n'abantu bulungi. bw'oba wetegereza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaziya ku kigambo sadaqa, nakigaziya amakulu gaakyo. n'agamba sallallahu alaihi wasallam tabassumuka fi wajhi akhika, n'okumwenya omwenya mu kyenyi kya mugandawo nayo saddaaka. kitegerekeka nayo ki? wannahyu anil munkari sadaqa. bw'ogaana munno okukola ekikyamu naye baki? okulagira omuntu okukola obulungi naye bagiyita ki? kati ekigambo sadaka nakigaziya sallallahu alaihi wasallam nekibanga kitegeeza enneeyisa ennungi omuntu gyalina okutambula nayo. nabwe kityo hijja ne hijja nayo yonna oba ogitunuulidde yonna eyigiriza ki? mpisa.
tojja kusanga ibaada mu busiraamu okugjako ngaekutendeka mpisa.